Gwe muganda wange ampuliriza bw'oba tuli mu bwangu ensi zino zigenda okukumenyera wammanga soko kakkane soko kubeeremu n'akasente ko mu nsawo kubanga ebintu byatabuse kusokera ddala kamere nga tebabuuza of course buli omu yasinzidde okubeera nga agoberera Fahad Pro UG abeerawo nnyo okubeera nga abanoonyeza biki ebitrendinga around the world si mu Uganda mukka ne bwera ogwanga netubeera nga of course biki ebeera bitambula side ezo era nga gwe kyolina okubeera nga tokola kiri kimu video bw'oba ng'ofunye ka notification awo sooka na kubeera nga ogindayikingirako likinga ate sharingirako abalala obategeeze banno oba oli video eno y'omugaso eri omuntu ali eyo atamanyi ki kigenda mu maaso. Comment section always beera open oba naka comment ko tekigaana kubeera nga okasolo wansi awo ne tubeera nga of course tuwuliziganya ku biki byogenda okubeera nga olaba mu video eno nga bwe natandise mu ntandikwa ensi zino wammanga zengenda okubeera nga nkumenyera bw'oba tuli mu bwangu sooka obeere nga ozeesonyiwa for now obanga bw'obanga olinayo omuntu yenna sooka obeere nga omuteeka musala kubanga ebintu byatabuse. Ensi esookera ddala ku lisiti yensi eya United States of America era ngenda kubeera nga nkuwa ensonga mu maaso awo. Ensi eddako yensi emanyikiddwa nga Canada nayo sooka obeere nga ogyesonyiwamuko. Ensi eddako yensi emanyikiddwa nga UK oba gyoyinza okubeera nga oyita Great Britain oba gyoyinza okubeera nga oyita British. Kantandika endowooza n'eggwanga erya UK oluvannyuma mbeere nga nkamaliramu wali mu ggwanga erya America. Eggwanga erya UK abaana bonna jjukira ensi z'abazungu okusookera ddala bw'ogendayo abaana basinga basaba visit visa njagala ngendeyo olunaku lumu 2-3 alina bengenda okubeera nga nkolayo olumala okubeera nga batuuka ne babeera nga beewamba. Kakati eggwanga lya UK lyateekawo system nga system eno kyolina okubeera nga okola naddala gwe ageza okubeera nga ogenda kwewamba kikyentegeeza okwewamba abaana batuukayo ne babeera nga basaba asayiramu oli n'agamba nti nze ndi wa birangirangi nze waliwo munnabyabufuzi bw'ati annoonya nze nkola bwenti ne bwenti. Eggwanga erya UK lyateekawo system nti omwana yenna n'avaayo okubeera nga yeewaayo nti alina ebizibu ebimugoba mu nsi bajja kubeera nga bamukwata bamutwale mu ggwanga ery'e Rwanda wali ku mulirwano wajja okubeera nga amalira obulamu bwe mpolampola nga bamuprocessingirako. Process nno egenda okubeera nga ekuweesa empapula mu ggwanga lya UK egenda kubeera nga ekitine ennyo etwala emyaka 10 okudda waggulu so kitegeeza nti ogenda kubeera nga omala emyaka gyo 10 mu ggwanga ly'e Rwanda. By the way nga tolina sure nti ogenda kubeera nga ofuna empapula onvuddewo ngenze mu ggwanga eri Canada mu mwaka gwa 2022 mpaka 2023 yagabira nnyo abantu bangi nnyo visa era nga buli ayingira ekyamazima teri muntu nnyo yasobola kubeera nga afuluma. Ndowooza ku bantu nga 10 baba visa ndowooza abantu nga 2-3 basobola okubeera nga abafuluma eggwanga abasigadde bonna beewamba ne bagamba tulina ebizibu biti ekyamazima kiri nti omuzungu naye yatuuka essaawa ne yeekingiramuko n'agamba lwaki buli gwe tuwa visa bw'ayingira bw'ati yeekwasa nti alina ebizibu biti era ekyaddako okubeera nga bayisa mass deportation era ne bagamba nti bagenda kubeera nga bafulumya emiliyoni n'emiliyoni z'abantu mwatandika okubeera nga mubalabako era nga abantu bangi nnyo basobola okubeera nga bakomawo era nga abamu bakomawo mu kasirise abalala nga ba celebrities be tulina mu ggwanga ly'e Uganda abamu ku abo kuliko omukyala amanyikiddwa nga Stasha Mayanja eyo y'ebintu byagaana ne mugamba beera nga okwatamu ebyodde. Waliwo n'omwami bawa Cindy era nga naye yalabwako ng'akomewo n'abantu bangi nnyo abasobodde okubeera nga bakomawo naye mu kasirise bali mu ggwanga lya Uganda ekyamazima Canada yabalema abo abalemerayo abasinga bali mu underground beekwese naye ng'omusajja yagamba tugenda kubeera nga tubafeffetta wonna era tubeere nga tubafuna. Kakati mu ggwanga erya America omukulu amanyikiddwa nga Donald J. Trump olwamaze okubeera nga alayira n'agamba abantu bangi nnyo mu ggwanga lya America bayingidde bangi nnyo era nga wetwogera ssaawa eno eggwanga erya America lirimu miliyoni eziwera 23 ez'abantu era nga bano bonna tebalina biboogerako era nga omusajja yasize ekiragiro n'agamba nti abantu bano bonna bagenda kubeera nga bafulumizibwa eggwanga erya America era nga kino olwamaze okubeera nga ayingira mu ntebe bw'ati n'atandikirawo okubeera nga akiteeka mu nkola. Yatandikiddeko ddala yakutte miliyoni ne miliyoni z'amagye n'abeera nga azeetoolooza border around USA yonna nga teri muntu ayinza kubeera nga ayingira sako n'okubeera nga azimba ebisenge ebiwanvu ddala. Kakati ekyazeekaawo n'abeera nga awa abasirikale abayitirivu miliyoni ne miliyoni emirimu babeere nga bafeffetta buli wamu so bagenda nnyumba ku nnyumba bagenda
mu maduuka bagenda mu groceries bagenda mu malwaliro era nga wonna bakusangira bwe bati bw'oba nga tolina bikwogerako ogenderawo direct ku nnyonyi ekuzaayo mu ggwanga ly'ewammwe era nga abantu bangi nnyo batandise okubeera nga ate bakomawo mu ggwanga lye Uganda nabe nalabyeko era nga bamu ku abo abasobodde okubeera nga ate bakomawo nalabyeko omukyala amanyikiddwa nga Flavia Namulindwa yakomyewo dda mu ggwanga lye Uganda n'abantu abalala bangi nnyo ogambye abantu abasinga batandise okubeera nga ate bakomawo naye nga bakomawo mu kasirise mu silent olw'ensonga nti ensi zino ez'abazungu okubeera nga ate ofuna visa zaayo visa za bbeeyi nnyo ate ekirala ne air ticket oba oli awo ekutwala nayo ya bbeeyi so omwana agenda kubeera nga ate ava mu ggwanga lye Uganda ng'amaze okubeera nga ate yeetundako byonna ebyapa biki byonna n'agamba kamere nga ate ngenda mu ggwanga erya America mbeere nga ate nkanoonyaamu byentunze oba oli awo n'abizzaawo mpolampola naye kakati omusajja olwayingidde system n'agamba buli muntu yenna bw'oba nga tolina kubeera nga ate ofuna empapula ogenda kubeera nga ate oddizibwayo era nga videos ezolengera ku screen awo misinde kakati abaana oli bwafuluma bwati bwafuluma enju ye mwasula atambula n'ebintu bye ebyomugaso sinakindi senga poliisi ekera ku makya nebeera nga ate emukwata akwata bukwasi bintu bye n'abeera nga ate bamutikka nabyo kubanga tebakuwa chance kubeera nga ate oddayo mu nju yo okubeera nga ate opikingayo ebintu by'osinga okubeera nga ate oweetaaga bino ebigenda maaso mu ggwanga era America era nga oba olinayo omuntu weena nabeera nga ate omuteeka musala otherwise ebintu si byangu nankamu era nga ekintu kino katina kubeera nga tekigenda mu nsi z'abazungu kyatandikira awo mu ggwanga lya UAE awo ku ddungu era nga mujjukira bulungi nnyo obutambi mu Dubai awo omusajja yayisa Amnesty n'agamba go wenna ng'oli mu overstay tukuwadde emyezi 3 beera nga ate weefulumya nga tetukutteeko naye ekisenga kakutanda egyo emyezi 3 ne gibeera nga tegiggwako ekinaaba kiddako ojja kubeera nga ate otuwuliramu omusera era ne gavumenti ya Uganda neva nebako ekiwandiiko kyasobola okubeera nga ate ewandiika neraga nti gwe wenna aganidde mu ggwanga lya UAE naye nga abasajja bakulabula oli mu overstay ebisigadde byonna ebinaddako bijja kuba bizibu n'ekirala kibajjewo mu ggwanga era America sako ne Canada abantu abasinga babadde nga bagenda mu nsi ezo nga bali mbuto naddala abakyala nga anatera okubeera nga ate azaala bw'atuuka eyo n'amalawo kebbanga ngaliryo n'azaala bw'amala okubeera nga ate azaala okusinziira ku ssemateeka w'ensi ezimu ku ezo ez'abazungu nga muri Canada America omwana buli abadde azaalibwayo abadde akakatibwako okubeera nga ate afuukirawo omutuuze era nga mu Uganda muno tulinamu ba celebrities bangi nnyo abalina abaana naye nga abatuuze ba America so ate osinga mubadde nga mwebuuza gundi ono yafuuka ddi Omumerika abantu abalinamu kasente babadde nga bakwata akasente nabeera nga ate babuukinga tiketi omukyala abaana atera okubeera nga atazaala n'amusindika either mu America oba mu Canada n'abeera nga ate azaalira sayidi eze olumala okubeera nga atazaala omwana n'abeera nga ate afuukirawo omutuuze munaye agenfunawo sayidi ezeeyo mu ggwanga lya Canada ebintu nno si birungi n'akamu era nga munaaye ensonga zino zatuuse ne ku muyimbi waffe Shiba Kalungi video zina ngenda kubeera nga tenze kuzanyira awo osobola okubeera nga ate owulira biki ebyagudde ku muyimbi waffe Shiba Kalungi naye nga nkugambye ebintu si byangu n'akamu si byangu n'akamu abasajja baagala bw'oyingira ennaku z'osabye abasinga basaba nti njagala kubeera mu nnaku 2-3 weziggwako olina kubeera nga ate ofulumirawo eggwanga otherwise senga ennaku ziyitamu nga tolina kubeera nga ate ofuluma oyinza okumaliriza nga munnange abasajja bakufulumizza nga mubbi wankoko byonna ebigenda maaso side ezeeyo era nga obutambi bwina ngenda kubeera nga tembukuzanyira tugateko omutongole subscribing aka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekaku alert nga buli nabandese video awo ojja kubeera nga ofuna ka notification nti kakati agano ge gagudde side ezeno komaona muwulire amala mangi nnyo temuvaawo. This is for entertainment purposes only, family. Have you heard what Kenyans are doing to each other in the divided states? And I'm sure other nationalities as well. But ever since Trump's immigration, where he's going to be deporting all these guys, so he gave a number where if you know anyone who is illegally in the country, you can call them. How have Kenyans been snitching on other Kenyans? Like there were these two ladies who were, a jilted lover. Yeah, snitched on these Kenyans. Guys are saying other Kenyans now they're going for each other. And so it's brought up this whole conversation of how Kenyans abroad, there's so much envy, jealousy, backbiting. Guys in the diaspora sometimes are even more tribal than us Kenyans here in Kenya ourselves. So it's so sad, man, to see
Like, we need to also look at ourselves as much as we're looking to change the country. Nagamba Shiba we yali ayingira bamubuuza akana n'akataano n'asayininga ekipapula nkigamba nti bw'amala sho addayo e Uganda. Owulira? Ne nnyongerezaako nti Shiba bw'aba asazeewo okusigala okuzaalira e Canada, she has to change her conditions. Did I say that or not? Wagamba bwoti. Yes. Ezo nzijjukira. Yes. Wagamba nti Shiba yasayininga declaration. Yes. Declaration nange nakiwulira. Kyekyo ekipapula kye yalayira nti bw'amala okukola shadda Uganda. Yep. Era n'ogamba nti Shiba bw'abeera ow'okuzaalira mu Canada. Yep. Biri ebintu bibiri. Alina okukyusa n'afiirizibwa visa ye gy'alina emyaka 10. Yep. N'ayingira asylum process. Yep. Oba n'afuukira ddala international omulwadde azze okuzaala. Ne nnyongerezaako ne ŋŋamba owulira nti Shiba teri muntu ayinza kukugaana kuzaalira Canada. However, waliwo ebintu bingi by'osobola okukola n'ozaalira e Canada ate no maintaininga ne status eya visa yo. Did I say that? Senga oba wayogera mu luzungu. Wayogera mu luzungu. Nayogera mu luzungu. Wayogera luzungu kirabika. Oluzungu lubatawaanya nnyo. Oluzungu lubatawaanya. Mukwano tonnumbisa bakadaama. Tonnumbisa bakadaama eyo gy'olaze vaayo. Eddie, nina omuntu nkiddamu. Nina omuntu eyali, of course Shiba couldn't come to Senga acid. Tasobola, of course. Owulira? Waliwo omuntu eyajja ne tubyongererezako era ne mugamba Shiba asobola okukola bwati ne bwati ne bwati. Njagala mumbuulire oba waliyo ekifaananyi nga Shiba azadde ng'ali mu ddwaliro. Ayinza okuba abirina. Tabirina. Yazaalira waka with a home nurse. Yes. Home nurse wa dola lukumi. Midwife. Tetwogera nnyo, tetumulemezaamu. Naye abana Uganda omuntu kyabeera ayagala okuwulira buli bw'oyogera anything close to that ye akifuula kifuuka ekyo. Anyway, it was what it was. I did not say that Shiba is being deported. I said what I said. Era ne Shiba achimanyi, it was the truth and nothing but the truth. Era Shiba yafuna bed uliriza yafuna a bed rest owulira a note because yali mukyala muzito owulira Eddie nga tasobola kulinnya immediately after a hectic show. Ompulira bulungi mweyo period ngali ku bed rest nazaala. Oyinza okukwata omukazi azadde yesterday ate n'omugamba genda. You can't. Oyina omuwa obudde ahiringe bulungi unless totegeera. Naye akyaliyo eyo taliiyo mukama waffe oyo. Bannayuganda just tebategeera nnyo. But I said Bannayuganda bwe batyo bw'oyogera mu luzungu obuzibu bw'Abannayuganda kasita oyogera mu luzungu gwe tewalabako omulala eyagenda mu kooti ne looya ate n'amala n'awanika omukono omulamuzi amubuuza kiki oyina looya ate owanisa omukono ti nze mbadde nsaba beyiro nti kyoga abali babadde bansaba bupiira bwa kwepena. So all in all amawulire nezija nembawa amawulire ga Stacia Mayanja ne mugawakanya waayitawo mmeka. Eggulire eryoyo mutwala ate tetwalitegeera bulungi sooka ombulire. Oteesa ku ggulire lya Stacia Mayanja jangu. Wendi. Nakuwulira owolereza Stacia
mbu tebamumma mpapula era n'ogamba era Stacia yalina visa era nga asobola okukola era nga asobola okufuna obujjanjabi ebyo in Canada. Senga Sidi njagala nkubuuza kigambo kimu kyokka. Omanye ekintu kye bayita damage control? Yes. Kati mbadde nsaba onzijeko ebinnyo. Mbikugjeeko era naye nga it was what it is. Ate ne kirala amawulire gembawa sikuwa gano mawulire ogazimbisa ennyumba luno olugambo sirukuwa senga ulirayo ono mbu wabula honorable yatujjidde wuliriza olwo tamanyi nti olugambo nduluddemu kuva. Don't use it to go to the bank and you ask for a loan. Don't use it to go to church and get saved. Use that information as a lubricant to your daily life. Olugambo mere yachi. Listen to it. That's about mere ya mwoyo. Olugambo mere ya mwoyo. Olugambo, it's food for the soul. Mere ya mwoyo. Inze ndiwo kubawa ekyoja mimiro nga bw'otegeera awulira ng'ayagala ebimuzimba agende mu hardware ne bayibuli weeri agira asomako eyo omwoyo gujja kumukkakala naye ffe wano tugaba mmere ya mwoyo. Omuntu kwate kubo ombulokinge emabegakaawo navaayo ne njogera ku kayimbi ke bayita Lady Puzzle. Waliwo ne babuloga abanene wano abaŋŋamba nze nwana ntalo zange era bangi nnyo bakateeka ne ku live zaabwe ne balyoka bakabwa n'amagezi engeri gye kalina okunzikakkanyaamu okunkuba ne bakakubiranga amasimu oyo bw'ati oyo mufeeko oyo biki kati imagine bino ebigambo senga kaali kabyogera kakyayina favor gye kaayina luli nga tetwasooka kakkakkanya kiki ekyalibadde wulira leta mumupostinga nga mwe mutapostinga kufudi kubanga bwe baba banakupostinga oda emala kuyita oyo si mujjwa emumuwaamu era tebakuwa oyo mwana wa mu nnyumba talingi oyo temukwatako mujjwa wa nnyumba eno mujjwa era epasi alina ekivulu zeididi positi epasi wamma nkulangiddeko taata mikwano gyabo emyoyo emirungi tujja kujja bano baveeko bakwagala oli bubi epasi ndowooza owulidde ebigambo ebyo. Imagine senga akasajja kano kaali kakyali ku piiki eri nakakwata n'enkasaba omuliro n'enkasibamu omuguwa n'enkasibira wamu bwendi era bangi bambuukira bangi banvuma nwana ntalo zange osegedde bangi kati sawa zino koogera biki baŋŋamba nga oyo wampalana oyo tayagaliza oyo biki oyo biki omanye ebigambo byekoogeddeko obwogezi kakakola live ku live osegedde senga kaali kalumba kisekka n'aligamba nti kalumba omuntu akola ki naye kalumba baani tulabayo nnyo ne tugamba ono tulina omumukola ki okumusala speedi nga nyingi era bangi nnyo tujja basala emisinde ekyo nkubuulira the moment bwe tunaabategeerera nti ebigendererwa byabwe si bye byaffe tujja yiyo engeri gye tubasalamu emisinde nga mwayogera kati sawa zino where are you babuloga abaawozanga mukwano gwange bwekawempe where are you ekaako byekwogera nga mulaba kalabe waliwo yagamba diversion bukubanga akitegeera
nti bwe baba bakuba kisekka leka bamukube bamukakkanyi abamu bali wano bakayanira bifo okitegedde owulidde abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.